IGTV1 waliwo ayagala okugenda okumulabira ennyumba ye gy'azimba yatutumye tugende tumulabire tumukwatire vidiyo ennyumba gy'azimba yagala bamuweereza videos naye yayagala ffe kennyini tugende tumukwatire naffe tugenda tumukwatire ekizimbe kye tumulage we kituuse nyongera okubajjukiza oba okubagamba nti tokolagananga na muntu yenna e Uganda ng'akugamba alina ekintu kyakolera naye nga takikuweereza mu bifaananyi oba mu vidiyo naye nga ne vidiyo zakuweereza olina okubeerera ddala nga okakasa ddala nti kyakuweereza kyekyo nti oyinza obirabanga eby'omuzannyo naye manya nti ekyo ekintu kyokola kibeera kisevinga ssente zo n'empitirivu obungi z'oba otadde owantu waliwo n'abantu nga baweereza vidiyo wano wabeerawo abantu nga akulaga nti akukolera ekintu naye ng'ate olinga amwegayirira obwegayirizi wali okozesezaako omuntu nga otya n'omugamba nti owaayo empeereza ku vidiyo ndabeko waliyo abantu nga bakozesa abantu oba taata we oba maama we nga wamugambira mpeereza ku vidiyo ajja mugagooza nsobola okubba nga kugamba bw'omusaba vidiyo emirundi ng'etaano tebereza ennyumba woogitandikira ogizimba paka kuggwa kati mubeeramu abantu ng'abagamba waliwo n'asobola n'okugamba sijja kusukumira naye kazanga ate mukwekaza omwennyini mwagala okuyiyiza so tugenda tukwata ekizimbe ky'omwami muno yatutumye yatugambye ffe tugende tumukwatire wonna tumukwatire compound kuba yagamba yagala kubeera ng'aleeta aba compound designing bajjukira abazimba oluusi ate tebabeera na idea ya compound designing oluusi babeera balala aye n'abazimba nga balala so ayagala tugende tumukwatire owantu we wonna tugambye nti kati batuuse ku molding nyumba yatugambye nti yakalina batuuse ku molding stage naye nga molding stage eyo tebagimuweerezangako oluvannyuma lwa muzimbire okubeera nga buli lwamusaba vidiyo alabanga ekizibu kyekituufu omwami yagambye nti yali Uganda era ekifo kiki tewali buzibu sigamba nti waliwo omuntu atutuma naga agenda olabe bangulira oba mpewo yagamba ekifo kike era ne mu musingi wano okutandika okusima omusingi yaliwo so kati vidiyo gyetugendako tuli kushuwa nti omwami ye tewali buzibu somero ga Elite High gaga wansi nti kyetugendako kyo kituufu nti tebamuyiyanga just yayagala kumanya ennyumba etuuse ku stage ki bamugamba eri ku molding stage molding kati omuntu atazimbangako kalina molding wa kalina yabeera waggulu nga oli ali kumpi kusereka so bakola molding oyo ne babeera nga gusaba si buli kalina nti ebeera ne molding naye ennaku zino kalina ez'ebbeeyi era nsuubira kalina eyo gye tugendako erina okubeera nga y'amaanyi omanyi omuntu kasita akuyitiramu ffe client bw'atubuulira ekintu ng'ekyo n'akunnyonnyola oba omanyi ekintu kyo expectinga kati expectinga ekizimbe ky'okubeera nga kizimbe ky'amaanyi ddala kuba molding abasinga tebaziteekako ajja buzi n'akuba akagalama wansi wano owa amabaati we gabeera kati omuntu yenna yali azimbyeko ennyumba y'owansi olaba akagalama ako k'okuba wansi awo osooka n'osereka n'okuba engalama ate wano wabweru amabaati obutalabika nawo ne bakubawo akagalama kakati ku molding ku kalina yalibadde nti awaawo awo wennyini kati olaba nga kalina eyo wadde kalina naye ate teriiko molding gundi ya bulijjo nzimba ya bulijjo nti okuba n'okuteekayo amategula n'okuba wansi akatimba naye nga kuba ya bbeeyi molding yokka okwetolooza kalina ey'ebbeeyi nga ddala kalina ya bbeeyi
molding yo keyinzo kumalako sente ezitaka wansi wa miliyoni 7 oba 8. Emitayimbwa egigendamu, seminti agendamu n'ebintu ebirala bingi nnyo, ne labor kuba atwala time. Molding bayinza n'omukolera omwezi oba omwezi ogumu n'ekitundu, waliwo n'abamukolera emyezi 2. So atwalira ddala ebbanga. So tugende tulabe, yatulagiridde bulungi bawuka GPS tubeera nga twategeredde ddala ekifo kyennyini kyeyetaaga. Bwekunaabeera okubuuza kuyinza okubeera okubuuza kutono nnyo, naye nga I'm expecting something big okusinziira engeri gye yatunnyonnyoddemu. Eno abamanyi kweno ruutu yo mugimanyi. Oluusi bwe tubeera tugenda aw'omuntu tetutera kwogera nnyo ekitundu okujjako ye ng'atugaire tekirina buzibu. So twagalira ddala kutuuka wali wennyini wazimba tulabe kiri kitya. Nga tukyeyongerayo nabagamba nti tujja kubeera nga tuddangamu ebibuuzo byammwe on the way nga tugenda okubeera nga tukwata videos somehow. Waliwo yatubuuzizza nti balina family land naye ng'ettaka eryo terikyusibwanga kubeera nga liggyibwa mu mannya ga taata waabwe. Bafunye letters nga baagala kubeera nga bakyusa ettaka eryo lidde mu mannya gaabwe. N'atubuuza bw'aba tali ku administrator asobola okwapiyaringa ku kyapa ekyo. Ekintu kiri nti bw'obeera toli ku administrator tosobola kwapiyaringa ku kyapa kya mugenzi, wansonga nti kasita mufuna letters of administration kitegeeza letters ezo mufunye beba abantu bemukkiriza okubeera nga ba representinga mu nsonga yonna ekwatagana ku estate ey'omugenzi. Yensonga lwaki bwe mubeera mugenzi okubeera nga muzifuna basooka ne babagamba muleete ne minutes ze mwakola nga waliwo meeting ekkiriziganya nti mummwe mweronzeemu omuntu oyo oba abantu abo bemukkiriza okubeera nga baba representinga ku estate y'omugenzi. Obuzibu bubeera wano kati ono yakimbuuzizza oluusi abantu bagenda ne bakola ebintu naye nga tebabitegedde. Bayinza okubeera bamugamba nti letters of administration oba ba administrator just formality, naye n'atamanya nti bano bye bagenda okutambuza ekintu kyonna ekikwata ku estate y'omugenzi oba ekintu kyonna ekikwata ku estate y'omugenzi. Kuba be bantu be bamu era yambuuzizza nti waliwo ssente zaabwe ze basuubira okubaala nga ziva mu gavumenti. Balina obwantu bwe batunza gavumenti naye taata waabwe bwe yafa ssente zaali tezinnaggwayo. Kati ssente ezo okuzifuna era bano ba administrator bammwe be balina okubeera nga baggyeyo ssente ezo, be babeera balina okubeera nga bazisayiningira, naye nga balina okubeera ne account ya family, joint account ya family, naye nga account eyo eriko amannya g'aba administrator bonna. Mbeera basatu nga muteekako wali amannya gammwe basatu nga mugulawo account. Kati government beba esasula through that account kuba mumbeera mwadda mu bigere by'omugenzi, mumbeera ba administrator, mumbeera mukwatagana kulaba engeri n'ebintu by'omugenzi gye birina okubeera nga bitambulamu. Kakati wano trick weeri, buli bw'obeera nga olonda administrator mu family oba mubeera mulenda ba administrator mu family, mugezengako okulonda abantu bemumanyi nti tebajja kubeera nga babacyanga. Bwe mbeera mulaba nti abantu abo bajja kubacyanga mwenna mubeereeko kuba tewali tteeka ligaana nti mwenna mujja kubeerako.
muyinza okugamba kakati omanyi ffenna tubeereko mwenna nga mweteekako nga mubeera ku gundi eyo nga mubeera ba administrator ba estate ya taata wammwe oba ey'omugenzi yonna gwe babeera babagambye tibaagala ba administrators. Ensonga endala nti buli luusi oba buli ebiseera ebisinga abantu bafuna nnyo obutakkaanya mu ngabana y'ebintu ejja etya. Abantu abasinga mu famire mujje mukyegendereze mubeeramu abantu abakola ennyo okubeera nga babeezaawo oba batambuza emirimu gy'omugenzi aye ne wabeerawo n'abantu abatatambuza oba abatabeerawo nnyo mu kutambuza ensonga z'omugenzi. So wano mu kugabana wano we wabeerera obuzibu oli agenda n'agamba nze ntaddemu amaanyi mangi nnyo okubeera nga tufuna ebintu bino oba ebintu ebyali bibuze oba ebyapa bino. Kati omuntu ng'oyo aba expecting abamu waliwo omuntu agamba takifaako naye abasinga kasa mutandiko mukyankalanya ayinza okugamba kakati nze njagala nange mbeere nga mbasingako. Kati awo obuzibu bujjira awo obuzibu obutandikira agamba tosobola tusingako ffenna tulina gabana kyenkanyi. Kati gwe omulabi waffe olaba otya omuntu ateeka amaanyi oba ateeka effort mu kununula ebintu by'omugenzi yalibadde nga alina kugabana kyenkanyi oba yalibadde nga ye asingako ku banne? Ekyo ekibuuzo naawe nsobola okukikulekera naawe n'okiraba kyalibadde kitya. Bwe tudda ku gavumenti omusika mumanyi nti yakyasinze okubeera nga akola. Abasika abamu mu bantu bonna be baalekawo gavumenti yo yagamba nti bwe mubeeranga mugabana omusika yenna yalina okusinga ku mmwe kuba ekimanyi nti omusika aba yeetisse omusaalaba gw'amaanyi okusinziira ate ku mmwe abalala. Yensonga lwaki nti omusika bw'aba tagenze wantu bagamba tebazze naye ate mwe mwenna ne mumwesitula mwenna ne mugenda ku mukolo ng'omusika taliiko bagamba tebazze naye ate ye yekka omuntu omu ne yeesitula n'agenda ku mukolo mmwe tewali aboogerako bagamba egundi yazze nti agundi yazze nti kale tewali buzibu. So gavumenti yo yakiraba nti omusika oyina ka extra kokola okusinga ku banno abatali basika kyobola nga ye muwa 1% over mu kyembeera mufuna. Kakati abantu awo obuzibu butandikira kyobola abantu abagezi ate olusinze okuzza backfire agamba nti eka ziri mmeka zetununula titununula eka ana temuyina ssente zikyusa mannya gano kuziteeka mu mannya g'aba administrator oba mannya gaffe nti ya kati mbeera mukola nze mumpeeko eka 3 ekintu nze mbeere nkigobe mbeere nga nkikusa. Ojja kwewuunya nti ebintu bya famire bizibu. Omuntu bw'abeera wabweru bayinza omugamba bayinza okusaba omuntu wabweru ajje abataase abeere nga abateekamu ssente ekyapa kiveeyo kidde mu mannya gaabwe naye ate ono muganda waabwe bw'akikola gye bujje batandika okkaana nti yababba. Bwe obuzibu obubeera mu famire mu maaso ebakaana yatubba yakola bwati ne bwatiini effe tetwakkiriza naye ng'ate alina kyanunudde. So omuntu yenna abanunula ebintu bya family most cases nze ku lwange n'aligambye nti yalisinzeeko okutwala kubeera mubeera temulina ssente ebintu ne mbirekawo ennaku zino abantu babbi babeera bajja kubibba. So vidiyo eno wadde tukyabannyonnyolamu ebibuuzo byammwe mutera otubuuza oba tukyabiddamu tubagamba nti tugenda ku vidiyo omwami yatutumye okubeera nga tumukwatira ennyumba ye yagamba aga tumukwatira ennyumba ye tumubuulire etuuseewa ayagala kumanya ennyumba ye wawe etuuse. Yatugamba ennyumba ya kalina bali ku molding stage. Videos ezimu bazimuweereza ezimu tebazimuweereza oluusi azimuweereza naye azimuweereza wa famire ate nga wamaanyi mu famire
naye ekintu ky'okutuma ekyo mpeereza mu video waliwo abantu mu family nga naye mu butuufu omugamba mpeereza stage eno nga naawe ogamba nakamusaba eri n'agamba ki ate mbeeramu n'abali agamba nti sijja gikuweereza gwe manya nti tuli ku ekyo kati ye omwangu agamba nze muŋŋendereyo munkwatire tewali kuzibu so kitugendako okubeera nga tukwata vidiyo y'omwami we so ebintu bya ba administrators n'ebintu by'obusika bwe bito bwe bibeera omuntu yenna aba alina ebibuuzo nabagamba osobola otucontactinga inboxinga ku simu yaffe oba olina ekintu kyonna kyoyagala tukolere n'otuinboxinga then netubeera nga tulaba engeri gyesobola okuteesaamu okugusa ekintu ekyo kyobeera oyagala so katweyongereyo tubeere nga tukwata ennyumba y'omwami ono ayagala kumanya etuuse ku stage ki ye vidiyo gyayagala ya tutuuse oba tusabiddwa omwami okubeera nga tumukwatira ennyumba ye ennyumba y'amaanyi era bwe tubadde tusuubiza era bali ku molding nga bwekiri era bali ku molding stage kati molding kyembadde mbanyonyala molding yeyaawo waggulu awo waliwo design ze bakola awo olaba ebintu ng'ebyo ebya black yeyo molding eri very very expensive ddala ennyumba nga nene bweti so sebo yatusabye era nga tukwatira ennyumba ye yeno bweti bayimiridde okuzimba bazimba era molding stage yennyini gye baliko y'amaanyi nnyo eri waggulu so bagikoze wano mu maaso wonna bamaze okukolawo n'okuyiwa waawo special interest yo yabadde ku molding wetuuse yeyo yiyawo bagiyiye n'okugiyiwa ekyeyo ye akikozeemu very nice nyumba erabikira ddala enda kubeera nga ezigazi mega mansion kyekyo